Semujunganda achikira kila municipality enkwetaka ku video eno gwe nkwetagira ddala Semujunganda oberekoko nja kusembya omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Center mukama wange wonna wooli nkusaba okyameko wano tubeko byetwogera abasigadde as a must videos zino mwino ziraba gamba nga yoseeri manye kuoli mukazi wo family yo semwai esobonna kwe bali kuno njagala tutandike video eno mu buwombeefu tujulire bulungi nnyo buli omu agigwe ennyalwe. Ennaku z'omwezi zo ziri 8 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024 tutandise nno gutambulako njalo twala mukisa guno okusaasira mwenna abaviiriddwako abantu baabwe kitalo nnyo ddala nja kusaasirako omukwano gwange mwanyinaze mu kya Rachel mu USA kitalo nnyo ekyokuviirwako omwami wo mukama akugumye kubanga ffenna lyekkubo ate lyekkubo fenna enjawulo yabudde so mukya Rachel oli mu America yaviiriddwako mwonnange kitalo nnyo ddala n'abantu abalala baviiriddwako abantu baabwe mukama bagumye era njala tutwala mukisa guno okobaza mwenna bannayuganda okwetola ensi yonna abaagala enkyukakyuka bakyagiremeddeko mwe bali nnyo balire ddala okuba nti mukola omulimu ogwo. Ngenda kobaza aba foot soldiers mwenna abali ku ground mwe bali kukola mulimu gwa kutambuza strong temuggwa mu maanyi temutiisibwa enywera yerima. Njala kobaza aba comrade mwenna abali ku Twitter abali ku TikTok abali ku Facebook muganda nge Jimmy Spire Sentongo I salute you mwenna abasobola okutwalira ka message kano mukampire muganda nge bayita Jimmy Spire Sentongo oyo mwami aina exhibition wepo ne muganda wange lukira bayishaliza kakwenza wonna wooli mwe bali mulimu ogwo ekituyita teamwork kubanga ensi tujagala ensi ze tulimu abantu boogera amazima tebakyaso abantu boogera amazima kubanga ensi etambulira ku mazima lebe tuba tulina abayayi tetusobola kutambula so muganda wange Jimmy Spire Sentongo I salute you kakwenza lukira bayishaliza wonna wooli muganda wo mulimu gwo bali ku Twitter mwenna abagenda ku Twitter ne musindika information mu exposing abayayi bano mubali nyumo bali ddala njira ko baza baganda bali ku Facebook wonna we muli nga mukola video mu commentinga mu sharinga mukola kyamaanyi nnyo mwe bali nyumo bali ddala baganda bange mwenna bali ku TikTok abobuwala nabo bulenzi abakola video mbagala nnyo mu inspiring n'abala bajiboogere first and foremost sinagenda mu kalozo sinagenda mu kikulaluji semateeka w'eggwanga Uganda akulagira nti munda Uganda oyina obuvunaanyizibwa ebitundu 10 ku 10 ku nsonga zonna ezikwatagana ku ggwanga eryo kubanga eggwanga liryo ate ow'omusolo kati buli nsonga yonna egenda mu ggwanga gy'olaba nga tekusanyusizza ku bukulembeze obuliwo n'abakulembeze abaliwo oyina obuyinza okubyogerako olitakukubira essimu kugaana kwogera ku nsonga yonna oyina obuyinza ng'osinzira mu ssemateeka ate balekerawo batiisatiisa nti eno ensonga togyogerako kubanga kiri mu ssemateeka wa Uganda nti obuyinza buli mu bantu era abantu beesalirawo bane bagenda bakulembera so litakukubira essimu kutiisatiisa ku nsonga eyo. Alright, katugende mu kalowoozo ka leero tugende mu kigulalugi tusimbule video munaatuwulira. Akalowoozo ka leero njala kaweereza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center era nga kagenda kuva mu lugero oba olufumu olugamba nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. President wonna wooli kana akalowoozo kako kavudde mu lugero lugamba oba lwe tugamba nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Lwaki konoweeka tokalinda kusaaba ttaka? Ebiseera bisinga ffenna tuli bazadde oba tusobola okuba nga tuyambako omuntu mu ngeri yonna ey'okuyamba omuntu naye bw'oba ogenda kuweeka omwana wo oba omuntu yenna okumusomesa ng'oyambadde bulungi ate tewandyetaaze kuweeka muntu nga engatto ze nkyafu oba mukyafu yenna naawe kennyini agenda kuddugaza ate nga ng'oyambadde bulungi akagatto kuwakakubye eddagala engoye zo wazigolodde njeru temulimu wadde ebbala tosobola kuweeka muntu nga engatto ze nkyafu engoye enkyafu ye kennyini mukyafu ajja kuba akuddugazizza wonootuukira gy'olaga ku mikolo ojja kuba toyina njawulo naye we wava akaloozo kaalyo. So omukulembeze wange wonna woli mukulu Robert Kyagulanyi Center akaloozo kano kakuweereza nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Bangi bakunyooma ng'ojja era ne bakwogerako ebigambo bingi nga bw'otasaanidde
bw'otalina kye tuyita experience oba bumanyirivu mu byobufuzi. Naye Katonda nga bw'akola ebintu bye, ogenda abantu bano obalabisiza ddala nti buli muntu mu Uganda asobola, lwakuba nti ekiseera eky'okuyitibwa n'okukola by'olina okukola kiba tekinnatuuka. Naye ekiseera kyo kyatuuka dda, kyali kyatuuka dda, naye nga Katonda tannakugamba nti kati yingira w'olina okubeera obeerewo. Abasinga obungi tebaagoberera nnyo ennyimba zo ze wayimba n'ezaali ziraga ekifaananyi ekituufu kiwali otegeeza eggwanga. Kale Mukama wange ngenda kugamba ekigambo kino kimu nti enywera yerima, ate tewali muyembe gubakubako nkonyogo nga tekuli miyembe. Bakubira ddala omuti oguliko emiyembe. Era bw'osanga omuntu ng'akuba omuti nga teguliiko miyembe oba ovakkedo oba paapaali, manya nti aliko akatuli oba aliko obutuli bw'akajjansi oba buno buloka bw'akajjansi asana kutola butabika kebera. Yensonga lwaki nti enywera yerima. Muganda wange ngenda kukusa mu kalowoozo ka leero, koonooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ofunye omukisa otambudde mu bazungu, buli ofiisi ogiyingiddemu mu bazungu bakozesa ekintu kimu, bakozesa ebintu bibiri, bakiyita integrity ne principles. Ng'erinnya lye tukuyita principle ne katuwano kikyukamu, abazungu bakozesa ebintu ebyo bakiyita principle ne integrity. Kati principle bye bikolwa bye weetwaliramu ne byoyagala bibeere nga bw'obyagala, ng'omuntu akutegedde nti gundi takyamwako singa mba nzize bwe nti. Mukama ngenda kusaba nti bwe kuba nga tuyimiridde ku mazima nga bw'ogagamba era bw'ogoleseza, njagala kibeere ku record. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, abantu gwe bataategera wa gye yava, yasobola okulaga ensi obulyake, obunnanfuusi, obuyaayi obujjuddemu bannabyabufuzi ebbanga lyonna. Taata ngenda kusaba mukono weeka tokalinda kusaaba ttaka. Buli gw'owulira ng'alimu amakoona era nga mukyafu, tomukkiriza kukoliraana, with immediate effect mugoberewo, kibeere ku record. Tokolagana balyake, tokolagana babbi, ate era omubbi waba bamaze okubba ne bwe yeetonda aba asigazizza eddibu nti mubbi. Obwayise bwe bwayise, omuntu yenna kasitaba ng'aliko nti mubbi mufere muyaaye agende tadda. Tetwetaaga explanation, apology no, kubanga aba amaze okwonoona. Ngenda kukusaba ne bw'onoosigaza bammemba ba paliamenti basatu nga beemeredde ku mazima, abasigadde baleke bagende. President nkusaba ku babaka 5 b'olina oba 5 ne bwe kusigalako basatu nga beemeredde ku principles zo oba integrity ne rules and regulations oza national unity platform basigaze. Ensere kujajinga nti wasigaza abantu b'amazima nga nawe beemeredde ku mazima, daani okwenyigira mu mazina g'enkima ng'ate toyina mukira, bajja kuddugaza kubanga y'enkola ebaddewo. Mukama wange nkusanga bw'otandise ekintu kino tottira ku muntu yenna liiso. Kabeere muganda wo, kabeere mukwano gwo, kabeeraani, omuntu yenna kasita yenyigira mu bulyake, kiba kitegeeza abaddugaza erinnya lyo, abaddugaza ekibiina ng'ate y'enkola ebadde mu ggwanga. Koonooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ke kabadde akalowoozo kaalo tugenze ku kiggula luggi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 ezakkonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2029. Mbalamusizaako banyabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yenna sekinomu gy'osinzira okula akatambi kano. Era mbatumiddeko mwenna abaagala ekiggula luggi okwetoola ensi yonna. Kansulenti muli bulungi. Ekiggula luggi kya leero nno. Kale munaatula gye tunakomekeza n'akatambi ka leero. Mu kiggula luggi kya leero ngenda basomesa oba bategeeza nti kigenda kuva mu kigambo kye bayita ekitiibwa oba ow'ekitiibwa. Ekigambo kye bayita ekitiibwa oba ow'ekitiibwa bwe wagenda okuva ekiggula luggi kya leero.
tugenda kitandika tutya nazzi kuno nga oba kuyita ow'ekitiibwa kiba kikusaanidde okusinziira ku bikolwa byo mu bantu okusinziira ku butya bweyisa mu bantu okusinziira abantu bakwesiga na butya gwe kennyini abantu bakulabamu kyekikuyisa ow'ekitiibwa ate era kyekikuweesa ekitiibwa ekitiibwa yembeera abantu gye bakwanirizaamu gye bakwesigamu gye bakulagamu abantu nangeri ki gy'oyinza okubazzaamu amaanyi okusinziira ku bikolwa byo ekyo bayita ekitiibwa ow'ekitiibwa ye muntu oyo abeera okulwa abantu ng'ayimiridde ku mazima n'obwenkanya ng'abantu abamukkiririza mu buli kimu ky'akola nga tebamulinaako bbala oba vvuunya lyonna naye kasita kakutanda n'obeerako evvuunya kitegeeza tokyali wa kitiibwa ate era tokyali wa kitiibwa mu kiggulalo gikyaleero omuntu yenna akugamba nti wa kitiibwa naye ng'alimu amavuunya oba olimbye okwe kunyigira mu nzikiza kubanga tolina kyojja kulaba era teri agenda kukulaba oba kwe kujjamu engoye n'okunamira muzibe tajja kukulaba kubanga amaaso mazibu kati tugenda kusimbula n'ekiggulalo gikyale mukiwulirize bulungi nnyo mwenna abantu bali mu diaspora simanyi nsi kiwooli nammwe abali e Uganda abaakuzibwa ne mutuuzibwa nga mukimanyi nti n'amateeka 10 Katonda ge yateeka ge yawa jjajjaffe Musa gasomanga tobbanga toyendanga owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa olubeerera lwonna era mu nsi engunjufu omuntu gwe bayita ow'ekitiibwa abeera n'akafansonyi omuntu yenna talina kafansonyi taweebwa kitiibwa munanjulira nti mu nsi ezaakulaakulana ffenna gye twayalina okufuna visa okugenda omukulembeze yenna ne bw'aba ng'akoze bukozi kye tuyita statement oba ebigambo by'abaayogedde ne bitasanyusa abo babaakulembedde oba baakulembera ng'alina ensonyi amanya nti yakoze ensobi yeetonda ate oluvannyuma n'ateekamu ebbaluwa ye erekulira n'aleka ofiisi n'asigazaamu ekitiibwa ekibadde ku 10 kisigala ku 5 omuntu yenna akola ensobi n'agaana okwetonda n'okuwaayo oba n'okuva mu ofiisi oyo taba wa kitiibwa ngera munkwate bulungi nnyo ngenda bbawaako ebyokulabirako mu ggwanga erya Bungereza ewanguli Queen Elizabeth abakulembeze bangi basaawa minisita abaddeko naye nga bakola ensobi ntono nnyo n'ava mu ofiisi eyasembayo yali musajja mukulu Boris Johnson ono nga ono mu malala amangi yagaana okugondera oba yamenya amateeka ga COVID-19 kyamuviirako okulekulira n'ava mu yafeesi era n'agenda just kumenya mateeka mu ggwanga lye limu bamwe ba parliament bangi bazze ne batunuulira ebikolwa byabwe bye baalimu nti bw'obanga oli mufumbo ne bakizuula nti wayenda mu bufumbo bwo mukazi wo asobola okuteekayo divorce sina kindi naawe ofiisi n'ogivaamu okuuma ekitiibwa kyo ng'omuntu ne ofiisi gy'olimu ekyo bayita integrity kye bayita respect n'ekitiibwa omuntu yenna eyeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo ng'akoze ensobi n'agaana okukkiriza ensobi oyo taba wa kitiibwa ababeera bafirisuuti kati mmwe abasajja abali emmengo n'abasajja abali mu opposition abeeyita ab'ebitiibwa tetukyalina babitiibwa kubanga mwafuuka bafirisuuti omuntu amanye ebyobufuzi amanye administration amanye leadership bw'akola ensobi yeetonda era yafeesa agiwaayo mu ggwanga erya America omusajja akolako akantu katunulibwa resign n'aresigninga n'agenda ne mu Africa particularly in Uganda bwe tunaaba tukyalina abantu abatagoberera amateeka na biragiro nga ne bwe bakoze ensobi
aginenyeza ate muntu mulala tukyalina olugendo luwanvu nnyo yensonga lwaki abantu batebagala boogerako ne tujja boogerako kubanga twagala abantu bano bategeere nti kyebakola kikyamu yensonga lwaki omuntu akugamba nti mukulembeze ng'atyoboola alengezza aba si muntu wabuvunaanyizibwa. Mu nsonga eno ngenda batwala wano mu Kigulalogi. Bonna abo abayitibwa ebitiibwa yensonga lwaki nti bw'oyitibwa ow'ekitiibwa olina okuba nga owa abantu ekitiibwa, olina okuba nga ogoberera abantu bye baagala, olina okuba nga tokola nsobi, ate olina okuba nga w'okulembera wawe ekitiibwa nga nabo bakuwa ekitiibwa. Wabula bw'ova ku ebyo kitegeeza oba tokyalina kitiibwa. Lwaki? Abatusibako Mpuuga nti wa kitiibwa nga ye bwe yagambye n'akanyoomonyoomo njalabbaga mu Kigulalogi kya leero, tewali kitiibwa kitava mu bantu ate abantu kyekifaananyi kya Katonda. Omukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba tukyali mu Kigulalogi baamubuuza oba baamutwala mu kakiiko nga tebinnagenda bunamuga owa ekiranda kino wakikola nakkiriza nti yakikola. Ne bamugamba oba akikola kola kino ABCD. Ne bamuwa olunaku lulamba yerowooza okukola kyalina okukola. Mu bintu bye yakkirizaako mu lukiiko yamala ne yeefuula, kitegeeza talina kitiibwa. Bwe yajja ku radio station ate yayogera birala era ne yeegaana nti teyafuna ssente, teyakoma okwo n'ajolonga, kitegeeza talina kitiibwa. Naye sinenya pulezidenti kiki yakola, wabula nnenya bannayuganda abataamanya kye tuyita ow'ekitiibwa oba toliiko nziro. Naye omusajja ono abadde n'enziro lwakuba nti babadde bakozesa ekigambo kye bayita deception, okulimba n'okwefuula kye batali mu kimbadde temumanyi. Omwami ono yagamba ssente teyazifuna. Buno obujulizi buva mu mwogezi wa NRM ng'akkiriza nti ssente omukulu yazifuna ate nga beewola neewole okuziba. Wawuliriza ono ofuna opondo. And this matter was in 2022. So we need to hold Mpuuga because he could be telling lies that he has not got the money. The information I have is that when they made this award, government at that time did not have ready cash. They actually went to the Parliamentary Commission and borrowed from the Parliamentary Commission. Actually, the Speaker wrote a letter authorizing the Parliamentary Circle to give the money in advance. They borrowed from the Circle. So it's a joint thought visa. Yeah, so it is not true when they are not telling the truth that he is not telling the truth that he has not got the money. And that's why the other commissioners have decided to keep quiet. You have not heard the ones from the NRM. The one from FDC, you have not heard them saying we did not get over. Ofuna oponda kugambye Mpuuga aleme kubuzaabuza ggwanga, ssente yazifuna. Mu kiseera we yafunira ssente Parliament yali talinaawo ssente, wabula Speaker Anita Amongi mukwano gwe yawalirizibwa ogenda mu nsawo ya Parliament Commission ne beewolayo ssente, oba mu ssako ya Parliament ne bawa Mpuuga ssente ne banne aba NRM n'OFDC ssente baazifuna. Era onoofuna oponda akugamba lwaki bali abaana abalala basirise bo tewoogera, kubanga bakimanyi nti ssente baazifuna. Ono yeekaza nga musazi wa byayiko. Bwe bamubuuzizza nti ssente wazifuna, wulira kye yaddamu. Ssente wazifuna, ssente nzirinze tonazifuna, nzirinze la kooti eno mbadde nze fasisi. Bamubuuza ssente wazifuna, wulira. Ssente wazifuna, ssente nzirinze tonazifuna, nzirinze la kooti eno mbadde nze fasisi. Ono agamba ssente nzirinze kyokka ofuna wapanda ofuna agamba nti emyaka ebiri ssente yazifuna, wulira. And this matter was in 2022. So we need to hold Mpuuga because he could be telling lies that he has not got the money. The information I have is that when they made this award, government at that time did not have ready cash. They actually went to the Parliamentary Commission and borrowed
from the Parliamentary Commission. Actually, the Speaker wrote a letter authorizing the Parliamentary Circle to give the money in advance. They borrowed from the side. So it's a joint tortfeasor. Yeah, so it is not true when they are not telling the truth that he is not telling the truth that he has not got the money. And that's why the other commissioners have decided to keep quiet. You have not heard the ones from the NRM, the ones from FDC. You have not heard them saying we did not get hold of it. Bo aba FDC ne NRM tebanagamba sente tebazifuna kubanga sente bazifuna. Kati kiba kitegeeza nti omwami ono mu bulimba teri amukwatira nsawo era si wa kitiibwa. Temwakebera history w'omwami ono eyite w'ekitiibwa ne gwe promoting anti wa kitiibwa. Omwami ono yayogera ekigambo kino ndyoke mbazanyire video eddako. Yagamba nti abavubuka abamu balina kukulemberwa muwulire uko bulungi nnyo. NUP kyekifaananyi ekyekibiina ekito ekyettanirwa abavubuka abato abakyalina ebirooto. Naye ekyo tekibawa buvunaanyizibwa, kibawa layisinsi kugamba nti kubanga muli bangi abavubuka abato n'ekyo muli bannantagambwako. Era sisobola kugamba nti nze nga ndi mukulembeze mu NUP nti nja kutambulira wakati mu bumenyi bw'amateeka n'okukkiriza abavubuka abatyoboola abantu kubanga embeera ey'okwewulira eryanyi terina gwegenda kuyamba. Sajja fuba. Embeera ey'akasajja fuba. Santi nze nja kumwaŋŋanga nga sirina mapeesa ate bw'onoogeetaaga n'ogatungisa ki. Ate era ennyanja embi ekwasa ku nkanaga yetukozesa ebyobufuzi n'abantu betwandikoze nabo byabufuzi. Abantu abamu balina kukulemberwa bukulemberwa, balina okukkiriza bakulemberwe. Sobola okutereeza eggwanga. Si buli muntu nti ajja kukulembera abantu. Abantu abamu balina kukulemberwa. Era nga balina okugambibwako nti kkiriza okulemberwe mu lutabaalo luno. Tulinga nga batudde ku nsuwa y'amalwa. Mwagala kukulembera abantu temuwuliriza. Bakize bakulemberwe. Bw'oba toyagala kukulemberwa era ofa ojeera. Abakulembeze bonna gye muli mulina okwegendereza abantu abataddewo embeera ndi balina omuzindaalo omunene. Ayogererako gundi awulira gundi awulira byogera babitegedde ddi gwe wooli gw'otegeera buli kimu. Katonda kwe. Alright. Abantu abamu balina kukulemberwa. That's the arrogance of this gentleman. Kati kyetuyita integrity principles oba n'okwewa ekitiibwa Mpuuga oyina 0 kubanga tewali yakola kunoonyereza ku history wo botya bwali weeyisa. Omukulembeze yenna yeeyita ow'ekitiibwa tobaako na 0 ya bufere bubbi bwenzi na buli kimu. Eno video twagibateera dda anti watugambye nti tuli baluhuligani kati katulage nti tuli baluhuligani baddala. Sebo mukulu teri mukulembeze akkirizibwa kuyingira bakutabula maka ga muntu. I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Mathias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police said the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with the attempted murder by shooting. Mpuuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Kati olaba n'obwenzi wabwegana tebwali bwenzi kyali political. Ono kkiriza ssente nti wazifuna sebo n'okujja ebiwojjolo by'abatuuze
Masaka wakyegala ntekyate byali biwojjolo kyali political wonokiriza sente nti wazifuna that what is hooligan in the respect yoga nti mwagala ebitiibwa teri wakitiibwa mubbi teri wakitiibwa atabangula maka g'abanne kubanga mbazungu gye tukudde gye tufunidde principles omuntu yenna akola ensobi alizayininga olaba weegaana obwenzi noga nti biri political ng'atooza integrity simanyi ow'ekitiibwa sebo weegaana obwenzi misana tukukambuddemu noga buli political motivated wonokiriza millions 5 kankaddemu weegaana obwenzi noga nti kiri political wonokiriza millions 5 neseze mbadde mubba. Perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife and took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with the attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital. Together, kati mukulu n'obwenzi obwasugula mu k'omusajja wabuyita political njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Sempira yali chairman wa Lusiwa nga yesimbyewo naawe chairman wa Lusuto nga mwesimbye babiri chairman wa Lusifiri nga mwesimbye babiri chairman wa Lusifa nga mwesimbye babiri owa yali akuvuganya ku bwa MOP olyoka attributing and it was a political shooting move. No way. It's a big lie. You have been lying to Ugandans all along. Ate siri ebyo bono soka ku level tukwagalira tujja kuba nina bingi just nkulagako bulazi nina bingi tugenda kukuba mpaka obusomi okuva mu ggumba osaaga ekigulalo gye kiwedde katugenze ku video yatuleese. Mbandiza mu video katandise kati mu mbeera y'emu egenda maaso mu ggwanga ku baffere abali mu gavumenti n'emmengo njala tutegeeza eggwanga mu butongole olwaliro njala bategeeza nti abasajja abafutubadde emmengo abasajja abanyarwanda bye bateekayo mu myaka gya eyali sipiika Semajege abanyarwanda omuli Bampuuga Bamayiga baani bonna bakozesezza ekigambo kye bayita deception okulimba n'okufera bannayuganda nga bayita bitibwa nga siba bitiibwa nga bakola bo byalina okukola. Bassebo ne bajja omwenda bannayuganda gye muli abantu abadde basponsoringa okuvuma okuvvoola n'okuwemula Buganda akabinja kadde kakolebwa Mpuuga Mayiga Muwanga Kivumbi Abedi Bwanika kino nga bakikozesanga akatego okunafuya kubanga gwe muri Museveni gwe byawa okuvunza Ssaabasajja Kabaka nga bo teboogera. Ensimbi zino zibadde zisasulwa y'ensonga lwaki mulaba olwaliro essaawa zino nti buli muntu ali emmengo w'ensonga yavaayo n'esigala bano abasajja abayaaye Mpuuga Mayiga Sseggona Muwanga Kivumbi n'akabinja kadde kasasula abantu bawumula Ssaabasajja Kabaka n'okumuvuma. Naye bwe twabategedde kati beekazanga abasazi b'ebyayo ku kkubo y'ensonga lwaki essaawa zino babuuza ku bufere n'obubbi bw'ettaka obugenda mu maaso baleetamu nti lwaki abavubuka bayingira mu nsonga z'okubuuza abakulembeze. Y'ensonga lwaki ate bakozesa Kabaka nga defense naye njala kubuuza mu Buganda obwaffe teri muntu asinga Ssaabasajja Kabaka kitiibwa. Lwaki mutokubako Mpuuga ngwate mu defending okusinga Ssaabasajja Kabaka muba mukoleraani? Bavumya Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1993 mpaka olwaliro bakyamuvuma
kumwe tekuli yali akoze ko statement ngevumirira obe basinga obungi muli baloya temugula ko musa kumutira ku masala sajja kabaka okuba mbadde muzimbe ekintu kyamwe kati mwagala tugamba nti Mpuuga w'amaanyi okusinga Ssaabasajja Kabaka gomali mwina okudifendinga kubanga NRM ekikozesa DP Block ekikozesa CBS ekikozesa BBS ekikozesa yensonga lwaki ku program abasajja abaganda bannakabala tebakyabaleta ku CBS tebakyabaleta ku radio okubategeeza ekituufu kiri ki Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja wiiki eno yonna akwata simu ye eyamu ya fesi oba eya buyonjo yakubidde bambe ba parliament bonna abava mu kitundu kya Buganda bagamba bannange nze Peter Mayiga tugenda basaba temwenyigira mu bikolwa ebyo kondeminga oba okulima empindi ku mabega nga mulumba owekitiibwa Mpuuga Mathias temukikola kubanga mbu tujja kuba twonoonye Obuganda n'abakulembeze abazimbiddwa Obuganda bwe yamaze okukola ekyo era kyova olaba bambi ba parliament basinga obungi bonna basirise bwe yavuddawo yakutte essimu n'akubira abakulu b'ebika bonna banako obuvunaanyizibwa n'abagamba bakwate amasimu bakubire bazzukulu baabwe omuli abayimbi omuli ba celebrities omuli ba comedians omuli ba public figures ne ba youtubers ne bagambe tebageze okukola video zonna nga zikondeminga oba zirumba Mathias Mpuuga nsamba obujulizi mwabulada ku social media abantu bakyogedde dda nze nzikaatiriza baani abadde bapegawo ekintu kino keka group kekamu naye njagala kubuuza Mayiga n'Empuuga babadde bavuma Ssaabasajja Kabaka obuwe mule bbanga lyonna lwaki mbalete mukubira babe ba parliament kondeminga abantu abo oba youtubers oba abantu bona lwaki mukikola kuno bombadde muzimba kubanga muzimba akakundi kamwe akagala okusinga Ssaabasajja Kabaka amaanyi mu Buganda ensi njagala etegeere Banyarwanda mmwe kati kando wavire kontono Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga musajja Munyarwanda taddamu balimba Mpuuga Mathias erinnya Mpuuga linnya lya Banyoro omanyi bana Abanyarwanda beetuma amanya nga tebamanyi nsibuko yaago yeeyita Nsamba kubanga ayina oddiga ttako naye Mpuuga linnya lya Bunyoro era lya Banyoro beetuma amanya nga tebamanyi Seggona simulinaako ttabbo namugambye asirike kuba yava Republic n'agati musajja mulungi munoonyereze ko yeeyita Muwanga Kivumbi naye waakabano mugende nga munoonyereza ku muntu yenna ali Emmengo munango jabbazi lubona akabinja konna kaakabano bw'ojjoleeta ono waakabano munnaabo w'emijaaba eyeeyita Ibrahimu Ssemujju Nganda naye waakabano era kyovola tava ku ki tava ku reediyo ezo omukulu ono yavuddeyo nayogera ebigambo bino wammanga nabaga evidiyo etandise ono Ssemujju Nganda ng'ayogera ebigambo bino wana bavuka oba muvuga boda oba muli mu taxi oba muli mu katale oba muli luddawa mwe muwaayo obulamu naye ne bwe tunaabya tuwangudde Museveni titugenda genda lugenda stage ya boda ey'okavule muleete anaabeera minisita w'ebyensimbi that won't happen ekyo njagala bakitegeere naye nga ndi musanyufu olw'omulimu gwabwe olw'okuvuma ku Mpuuga ne bavuma ku Medadi n'endala banaavuma principal kubanga muba twerinze kuvuma abantu ate ne musirika bavuma Besigye wano abavumanga Besigye nga bajja ku CBS bamuvume kyobalaba olwayo nange mu gavumenti ya Kyagulanyi nze minisita w'ebyensimbi futi soja togenda kubeera minisita wa byansimbi ne bw'onaakola otya kubanga naye ayagala nkugambize mu parliament nzijayo ebitabo n'embiyiwa ku mmeeza nentandika okutiisatiisa bano bagula kubanga manyi tebabisomye okitegeera omuntu alright kati munnamawulire gwe simanyi nti oba olina diguli mu mawulire Ssemujju Nganda omanyi bagamba nti ebyokanga neetonya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo omukulu ono yakola nga mobusava ng'awandikapo atiko bwe gy'ataaguladde poloti gy'ataazimbadde akayumba n'amala najja n'ayingira mu byobufuzi nga mumanyi bulungi mumugoberera kati olw'okuba nti abantu bano balowooza nti bagezi nnyo nakuganga oyagala okumanya Obwakabano muwe enjogeza atandika okwogera ng'alina obusungu ojja kulaba nti abadde tategeera buli lunaku omukulu ono yakiikira municipality
ye constituency mu Kampala esinze oba mu munna esinze okuba nti etwalibwamu amataka ng'omukulu ntava wadde okwogera ekigambo n'ekimu ng'asirise. Omukulu ono agamba nti muyigirize eri amanya amateeka. Mukulu, article namba emu esooka mu constitution ya Uganda etugamba etya? Article namba emu mu constitution ya Uganda etugamba bweti. Ojira mukulu? Article namba emu etugamba all power belongs to people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution of Uganda. Bw'ovaayo n'ogaa nti ba foot soldiers zisima ebiki okuliwamu obubiri tebagenda kufuuka bachairman w'essifiri. No, kitegeeza naawe oli mu parliament mububenyi bw'amateeka oba tomanyi constitution. Power belongs to people. Teri mukulembeze yeteeka mu office nga bantu bamulowooza. Ba foot soldier bantu be-exercising rights zaabwe. You a servant. So bw'obanga oli servant ne weerabira amateeka agafuga eggwanga ati constitution bantu bakuteekayo. Si buli muntu nti agenda kubeera mu office ezo atulonda abasobodde okubeerayo bagenda okuweereza. Kati gwe abadde nti oli intellectual Ssemujju naawe y'omu ku kabinja k'abasajja Abanyarwanda bategera ku Mande nga mutaddeko amasuuti mugenda mu parliament okufera n'okubba. Power belongs to people. Ba foot soldier baakulonda okuteeka mu Kira municipality okujja mu office eyo. Waliwo ajja n'asula mu ddiiro lyo? Waliwo atambulirako mu esi mu motoka zo? Waliwo asula mu hotel zo? No. Basindika servant waabwe. So bwa servant yerabidde obuvunaanyizibwa bwabwe n'agamba tebajja si buli muntu nti agenda kubeera mu office eyo. No. Tusindika ba representative to represent us. Era bwe tuba tukozesa exercise amateeka tusobola okujjayo. Ffenna abali mu struggle tetugenda kufuuka bakulembeze nze nkigamba najja mu struggle eno nga sina office kebere ya mulema gye njagala. Njala kugamba mu nsi muno nti n'abalema balina rights zaabwe ze basobola okukozesa okulonda abakulembeze baabwe. Kati gwagamba nti otegeera n'otandika okudeba foot soldier mu temugenda kufuuka ba boda chairman. Ani akugamba muntu ali mu struggle yeetagamu ssente. That's the problem you have. Watuse n'okwogera ebigambo bingi naye gwe musajja gwe mission yakuwa Museveni ne CMI yuno kanjibulira ggwanga. Banyabo ne basebo omukulu gwe bayita ono gwenva okwogera ku Ssemujju Nganda Kikira municipality. Scripture eyamuwa Museveni ne Janet ne CMI yakwogera ku Museveni n'ebintu byengeri gya spendinga byokka ye ekintu kyokka kye baamuwa. Era n'omugafa tetulina buzibu ne bw'ovugirawo ebbanga lyonna. Era ye muntu abadde avugirawo ekintu kye nga tayogera ku nsonga zonna, ekiwamba bantu, ekitta abantu, okutwala amataka. Gaye bamuwa scripture weyogera ku Museveni bw'oti kyokka ky'oyogerako ekyo. Scripture dagijjanga ku CMI ewanita amongi oba mu state kyabadde akola. Nga mu Kira municipality batutta amataka kasokoso wajje yonna tanyega asirisi busirisi kubanga mukozi wanita amongi era amukwatira ensawo kimu kimanyi bulungi nnyo. Ekituufu kiri luddawa. Abakulu bano bonna mulasime deep block bani. Kanjala mbo ekifaananyi ekituufu. Bannabyabufuzi banabeeta opposition. Balinga banneekolera jange. Waliwo banneekolera jange bali ku speak, waliwo abali Kabalagala, waliwo abali Natete ku Mabiito n'ebifo ebirala ne bingi nnyo. Naye bano balina coordination okuba network. Nti bwe kikwata bakubira bannaabwe, eno bwe giwunya bakubira bannaabwe ne basenguka. Kati bano ba political prostitutes omuli ono Ssemujju Nganda y'omu ku bannabyabufuzi bamalaaya abatambudde buli kibiina nga banoonya ebyenfuna. Era n'okugamba nti yalizayininze mu FDC taliimu balina ekibiina kye badde bateekateeka okuteekawo era naye agende nga malaaya mu nnabyabufuzi kyekiriwa. Essaawa zino twakwatidde emmese mu kituli tuli mu kugikuba tugitta. Emmese eyo eyampuuga babadde olalongo balina ekibiina kye bafumba nga Kyagulanyi simanyi oba manyi oba tamanyi. Naye bwe tukubye ebintu bino byonna ne tubiyiwa wansi kitegeeza mpuuga mu sequence yavuddemu. Bw'ava mu sequence kitegeeza bagenda kuleeta kati Erias Lukwago. Naye temwewuunya between Erias Lukwago, Charles Peter Mayiga n'empuuga
nga kuligo kwa Florence okuchallenging olwa Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu ku basajja bano mu programu zaabwe bakyusa. Kati essaawa zino bafrontinga meeting zonna zifrontinga zireeta Lukwago. Kubanga ontwasose ne mutu muteekamu akatiba. Nenga kati ono essaawa zino ali wansi mu ratings kati bafloatinze Lukwago nga ne mayiga mu corridor mwali. Ekyo nakyo mberenga mu kitege. Kati bano Basemujju Nganda beba malaya boku speak mbuye bufuzi beba coordinating ante ku mabito kikutte obeka kabalagala kikutte oba bwayise kikutte beba coordinators era kyopola yadayogera bigambo bingi nnyo ngaolereza Mpuuga nenga akimanyi bulungi nnyo nti ekintu kyakola kimenya mateeka era tekiriyo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bo bamalaya by'obufuzi era bafere buli wamu bagendawo okufuna sente n'okukyankalanya okubeeza Museveni mu buyinza. Mukowe erimo olunaku lwajjo ssaawa zaabadde nga 4 ez'akawungeezi. N'abatulege Speaker Anita Amongi Mama Sologate mu maka ge Nakasero yayise betuyita opposition MPs amanya nkyaganonya nenda funyeeko limu erya basaalirwa nga yakulembedde ekibija ky'abasajja ne bayingira mu makaage kye baakoze ekyokuswala baasose ne bajjako amasannyalaze mwenda basula ekkollaawo mwategedde amasannyalaze ku ssaawa 4 zennyini gaavuddeko bonna abasinga obungi bagenze okukima ssente abamufunye miliyoni 2 bafunye 2.5 bonna era bazifuna olunaku lwajjo ssaawa za 4 ne bajjako amasannyalaze okuliraana amakaage so that kamera eziri mu kitundu tezikogonaizinga motoka kyekoze eki ezze naye okusinziira ku drone zange omukulu ono Semujju Nganda noli asumali baso bamu ku bagenze n'abalala ne bafunye wakati wa miliyoni 2.5 mwabirabedde ku social media neta babulire duration ya ssaawa incidents ki yabaddewo banya abaddewo nenga basinga obunyi bade opposition ekigendwa kikino 1 bagenda gezaako nnyo okuleta supplementary budget very soon naye genda kujja ekirala bagenda kola kyonna ekisoboka okudefendinga ebikolwa ebyobulyake ebibadde bitandise okuluma Anita Amongi ne Tayebwa era bagenda kusirika Mukowe erimu bagenda gezaako nnyo okudefendinga Mpuuga ku TV ku radio obutayogera ku nsonga za Mpuuga ze sente zayisiddwa issues ziri beka satu okuyisa supplementary budget egenda okujja okudefendinga Anita Amongi n'okudefendinga Mpuuga sente zayise era mugenda ziraba ekyo mugenda kitegera bulungi zigenda kujja kati bano Basemujju Nganda be bafere mu parliament abambala amasuuti nga bawoza titubamanyi ate bategeera bulungi nnyo mu nsonga ezo wamanga. Wano waliwo site emu bagiyita Kampala jana yagambye nti omukyala akulira Uganda Human Rights Commission yagambye banne nti I told no people that Mpuuga is a fraud. In our meeting last year with the speaker, he admitted that he needed money from the UHRC to silence the cause for the missing 18 people. I'm happy that he's being exposed for his greedy. UHRC chairperson Mariam Wangadia. Mukitegedde bulungi nnyo. Katika nsoke mbatire ekigambo kimu mukitegere bulungi nnyo. Setteesereza eyo ejjudde mba mafia. Museveni akimanyi bulungi nnyo. Oba kansoke mbazeeyo katono. Kye tuyita gavumenti. Gavumenti be bantu kulwa abantu eri abantu. Ne gavumenti tesobola kwetunulamu na kwekebera. Gavumenti tesobola kwetunulamu na kwekebera. Kati olw'okuba nti gavumenti tesobola kwekebera bikolwa byayo. Kati bateekawo abantu abagiwakanya betuyita ab'oludda oluvuganya be bakebera kiringa gwe onobeera ne boyfriend oba girlfriend gwe bintu byokola byonna oba oli mukazi oli musajja byokola weegaba odde eno ddeeri tosobola bitwala nti bibi wabula omwagalwawo yatandika kugaa nti gundi oyitirizza obwenzi ekibayita opposing opposition kyekiteesaawo
aboludde oluvuganya yensonga ti gavumenti tesobola kwekyekinga ku bikolwa byekola era tesobola kukola bintu ne mateeka tekikkirizibwa kikiteesaawo kye tuyita opposition to oppose or to check the government business engeri gye batambuzaamu ensimbi z'omusolo zamu kitegedde bulungi ekiteekesaawo opposition zamu kitegedde bulungi kanziremu kibasomese mukitegeere gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu kubanga gavumenti ekolebwa bantu era eweereza abantu era abantu basasula omusolo okuddukanya gavumenti eyo mukitegedde bulungi kati gavumenti bw'ebeerawo tesobola kubeerawo okukola mirimu gyayo mu butereevu bwayo kubanga mu gavumenti mujja kubeera abantu ababbi nga bakozesa simbi z'omu busolo bukyamu teri agenda bagamba kubanga bali mu kintu bonna omuntu asobola obbagambako ye muntu abawakanya ebikolwa byabwe kati omuntu awakanya ebikolwa byabwe ng'akiikirira abantu abali wabweru bwa gavumenti gwe tuyita opposer oba opposition oba munfunye mu ssomero bwe twakolanga debate oba kye tuyita debate okwewakanya wabeerangawo ba opposer be bawakanya ne basupporters abasupportinga kubanga muyisiŋŋanya biki ebirowoozo owakanya nze ne kugaa nti owakanya si kituufu oba kituufu ekyo ekifuula opposition you oppose the wrongdoings of the government mukyekinga ebintu gavumenti byekola mukitegedde bulungi nnyo kati bwe tubanga musindisa abantu okwopozinga gavumenti ekintu kyonna Museveni kyasinga okutya kwe kumuexposinga amakinga sure nti akwata ensimbi oziwa abantu bano bonna okusirika so ene commotion okwekalakasa okwemulugunya ku buli bw'enguzi obubbi obufere Museveni kiba kimukola bubi kyovola nti bano bonna abawa ssente ne bali enguzi ne bakatagga era ne basirika kandiza mukitegedde bulungi olwaleero mukitegedde bulungi nnyo kati tosobola kuŋŋamba nti gavumenti ya NRM nga nuupu yeegirwanyisa eveeko nga Kyagulanyi ye president wa nuupu mumpulirize bulungi nnyo nti ate gavumenti esobola okusasula abadde luupu oba commissioner sente eza service wiki service to oppose him okumujja mu gavumenti akusasulire nti no njagala muwulira bulungi nnyo omuntu yenna gw'owakanya tasobola kusasula tekisoboka okujjako ng'akusasulira ebyomukoledde public obutabitegeera oba okuyisaawo Museveni byagala bayiseewo kyekisasuza ssente ezo ompulidde bulungi nnyo kye bayita service reward bibeera birabo basobola okuwa akasero ekibbo basobola okuwa laputopu oba ekintu kyonna service biba birabo so si cash ekyo nakyo njagadde mukitegeere teri muntu gw'ogenda kujja mu gavumenti ng'omugaa nti mukyamu mubbi ali corrupt yatta abantu ate akusasule olw'ebigabo by'omukowekereza bwe yaramujja mu ntebe tekiriyo it is impossible tekisoboka unless is paying for the service you have done you have done to him to protect him in somehow somewhere okumuprotect mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo tebasobola teri muntu kansoka mbabuuza naye mbawa ebyokulabirako ebiri ebyangu kati gwe mukyala gwali wano ng'okimanyi nti bbaawo alinawo omukazi omulala era nga obudde buwandibaddobera ne bbaawo mujjawo yabulina oba alina ebbaawo kati gw'osobola okukwata ssente webaze mujjawo olw'okuba alina ebbaawo muddewo bwewandibadde abeera naawe oba gwe omusajja oyinza okukwata ssente oziwa omusajja munna ayagala girlfriend wo ng'omubaza ki oba okujja ng'omukazi omukoowa ng'omujja ng'ekizi omusajja akuyamba mukutwalidde mbawo byokulabirako ebituufu mwagala nnyo ebintu by'ebiwojjolo wakitegeera kyekijja bbangulira okutegeera nkubuuza gwe mukazi
ng'olina mujja osobola muwa ssente ng'omwebaza olw'okuba nti atutta obuddewo bwandibadde oberamu nebbaawo oba gwe musajja gwe osobola okwebaza musajja munno nga wujja mukazi w'ekiwojjolo ng'omusanze already handed nga wujja kino mugawa wayi wewala kuwujja kiwojjolo n'omukwata n'omwasi okujja ng'omukazi omukuwako oyo ekisimpulo tekisoboka so ndoza mukitegedde awo kati bano bonna abali mu gavumenti n'abali mu ba MOP Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bamukolera emirimu gye y'ensonga lwaki Mukama Katonda nkusaba okuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba kati obulabe bumweyongedde munda mu kibiina ebweru w'ekibiina ne state Mukama Katonda kuuma Kyagulanyi geraageranya ebirungi byakoze ku lw'eggwanga omuwangaazi ayolekedde obuzibu munda mu kibiina wabweru w'ekibiina ne Museveni kennyini ne bamafiya be kubanga ekintu Kyagulanyi kyakola kiremye ne gavumenti ya Museveni emyaka 4 okugoba abakungu bayo ababbi yakulaze nti ono yamugambye oli mubbi openle ekiba kibe bw'oba olina obuvumu obuga omuntu nti oli mukyamu kitegeeza olina amaanyi n'obuyinza mu myaka 4 Museveni tasibangako muli wanguzi tamugobangako Kyagulanyi akugambye no eyo nsobi weetonde kitegeeza alabisizza Museveni alabisizza oludda oluvuganya n'abantu abali mu kibiina kye bwennyini abalabisizza obulabe bweyongedde kati bumultiplyinze it's 100 times 100 obulabe bumweyongedde eri abantu abo kubanga tebaagala balabisa kyekisooka era mugenda kulaba MOP bembadde manyi bakolera Museveni nga balomba Robert Kyagulanyi Ssentamu both aba NRM abawumula ebyobufuzi n'abo abasasuddwa ssente okujja okuvayo okudifendinga Mpuuga kubanga bali mu kintu kyekimu mukitegedde bulungi bagenda kuvayo bonna batandika okulumba Kyagulanyi kubanga ababalabisizza bonna in fact tetubadde ne opposition all along bonna babadde baffere nga bakolera Museveni yensonga lwaki yagamba nti nze mu opposition munupunamu abantu bange he knew nti abantu be gye bali kati bw'obalabisa bagenda kufuukira musabire Kyagulanyi bw'aba luli abadde bamunoonya bali ku 25% kati baliko 100% beeyongeddeko kubanga bapulaninga enkya n'eggulo ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati manyi nategese ebintu byange wano bakuba nti olumu mpanvuwamukko nga nina ebyokuyisaawo tusooke tugende wano mukowe erimu webagambire musabire Kyagulanyi wabaddewo enteekateeka namutayiika enkusike abasajja bano badde bazimbira munda mu kibiina naye nga Kyagulanyi amanyi oba tamanyi nga simanyi kati enteekateeka ebaddewo yiino bo babadde bavuga ekintu kino bakitwala 2026 naye nga mu nkola y'emu Kyagulanyi agezezzaako okulaga public nti tetubadde ne opposition bantu bangi mbadde mubuuza lwaki Kyagulanyi yeegasse ne Besigye lwaki yayise Besigye yasiba kubanga ye abadde ayagala kulaga abantu nti abantu bano bonna tugezezzaako okubaffenna naye bwe bali ku bibiina bali ku nkola ndala nnyo ekyakibalaze kano aba asigadde bwomu tekyali muntu agenda mu ne lwaki Kyagulanyi osigadde bwomu ndoza mukitegedde bulungi kubanga bonna bali matankane ng'empale za Museveni kati bano okuvayo kuga tubadde tuzimba bakulembeze era tubataddemu ssente nnyingi
eyebadde koodi mwenna temwategedde tubadde tuzimba abakulembeze nga Mpuuga n'abala eyebadde koodi eyebadde koodi mubadde temugimanyi kati kanji bategeeze koodi eva ludda wa omukulembeze tebamuzimba mukulembeze yezimba yekka okusinzira ku bikolwa byakolera abantu ne bamwagala ne bamussaamu obwesige njagala ombuulira essomero erizimba omukulembeze bamusimbisa bbulooka ki musenyu ki bamuserekesa mabaati ki nkiddamu njagala ombuulira institution university gye bazimbira omukulembeze nti bamuzimbye no in fact abantu ba bulijjo be bazimba abakulembeze nga basiteddemu trust okubalomba bateeka mu ofiisi ezo tuli ffenna kati eno koodi y'abasajja b'Emmengo abaakabano babadde bazimba akabano kaabwe Mmengo nga bakozesa bano abasajja abanyalwana tebazimba bakulembeze ani yazimba Kyagulanyi Omufula president wa National Unity Platform ani yamuzimba Mpuuga Mayiga Muwanga Kivumbi n'abalala bemugamba tembazimbye balina kibiina ky'ebyobufuzi kye bakulembera nga bemwazimba wali ozinyeeko nga tewali musiki mbuuza Mayiga nono yeyita Pokino Popcorns ono we Masaka mukulu Popcorns we Masaka akikira essaza lya Masaka Popcorns Mpuuga Muwanga Kivumbi Sseggona akali Amaggwa Lubega n'abafere bonna bali Mmengo omukulembeze tebamuzimba abantu bamuzimba njala babuuza nga bwe mwazimbani Kyagulanyi abakulembera mwamuzimba koddi bemuzimbye balina kibiina ky'ebyobufuzi kye bakulembera mbeewulira mmwe n'oli omusajja omukulu Popcorn ono we Masaka yita Pokino Popcorn muzimba nga bwe wazimbani era njala babuuza bwe mugati muzimbye Mpuuga muzimbidde ebbanga ddene kibiina ki kyakulira era abakulembeze mubazimbisizza bbulooka ki za Kajjansi za ttaka za 99 era mubaserekeseza mabaati ki omukulembeze yezimba abantu bamuteekako olukomera so tewali mukulembeze gwe bazimba taliyo mubadde na missoni yammwe yakusuula mwana wa Nambe nga muzimba akaba n'Emmengo kakuwa ekyokulabirako Mpuuga yali mu UID najja mu DP n'abeera mu parliament ebisanja byonna bakina Muwanga Kivumbi bakina Sseggona Lubega bakinaani ku bonna ani yali akuliddeko wadde akakiiko ku parliament aliiwo ku bonna bemugati muzimbi ani alina ekibiina ky'ebifuzi wadde kirimu embuzi eziri amalagala tekiriiwo lwaki gwe mulima empindi ku mabega ate gwe mugamba nti alina kukulemberwa ate yalina ekibiina ky'ebyobufuzi eri ebadde koodi nga bazimba bano kyovula kyabalumye nnyo okuba nti system etambulira ku mazima n'obwenkanya yeexposinze deception ebadde mu bukulembeze bw'abafere Mmengo n'abali mu opposition babadde bakozesa deception kirya kiri deception kiri deceive
abayaaye ng'akuguza ekintu fact kanti basomera wano mukitegere bulungi nnyo kanti basomera wano bulungi nnyo nkibanyonnyere bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo wano so kenshi basomere mu luzungu nkibanyonnyole tukwate mpola video eno kubanga njagala mutegere ekigambo kye bayita deception kanti banyonnyole mu luzungu. Deception is an act or a statement that mislead. Nti deception oba disi kyekikolwa oba ekigambo ekyogerwa ekigambo ekyogerwa ekivirako obulimba oba okukweka amazima oba okusaasaanya obulimba n'okuteeka okukkiriza okukyamu oba ebikolwa eri abantu byawukanawo n'abantu abali emmengo abeeyita bebitiibwa babadde bakozesanga deception okwekweka nenga ekituufu si kye bali bano bayaaye awo tetugenda kulwawo tugenze ku nsonga endala muddanga ne mutumanyiira tujja kubanyonjola ensonga zino kubanga abakulu ennaku ze tuba tuyita abakulu tebakyalina nsa bonna babadde bayaaye ate abaganda bagamba nti negwozadda kkubira engoma n'otyentyebula amazina kubanga ekigambo kiri okuzina bala mukijjamu meaning endala abaganda tugamba negwozadda kkubira engoma n'ozina kitegeeza nti omwana gwozadde ayina waatuuka n'akwata engoma n'akuba omuzadde omuziki negukugubugana wenna n'okyamuukira tandika okunyenya ku mazina agali benjo naye nga guweezalidde ennyini yakuba engoma kati kitegeeza abagamba nti muli bakyuwa oba mulina experience mu politics muleke abavubuka ate abalina ebirowoozo ebipya ate bo babajje ku stage muliko batwale kubanga mwe mulowooza nti mwe mulina okubeerawo nedda ne gwozadda kkubira engoma n'ozina Kyagulanyi ajja bazinisa amazina mulimba tugenda bazinisa amazina mulimba paka nga mukkiriza mukitegedde bulungi nnyo kati omugenda okulabira okulya n'okkomba essowaani waawano twagala genda. The National Executive Committee of the National Unity Platform sat on Monday this week and considered the serious accusation of corruption and abuse of office against Mpuuga Mathias. The NEC resolved to recall him from the Parliament Commission if he does not provide satisfactory explanation in written within 7 working days. His office received the communication on Tuesday bakugambye nti akakiiko akakulu ak'ekibiina ekya National Platform ku lunaku lw'ebbalaza wiiki eno kaatudde ne kayisa ebiragiro ebikambwe okusinziira ku bigenda mu maaso ebiteekebwa ku Masaasi Mpuuga nti yeeyisa mu ngeri etakkirizibwa mu mateeka okufuna ensimbi bamugamba alizayininge kyataakola buto bazzeemu okumuyita bamuwadde ennaku 7 okulabikako mu kakiiko akakwatisa empisa era ebbaluwa eno yagifunye ku Lwokubiri olwa wiiki eno era nga balindiridde okuba nti bagenda kumusoya akajoojijo w'ebibuuzo bw'anaaba tazzeemu kinaaba gyeri. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa yawandiikira ennaku z'omwezi 5 ogwokusatu 2 lindako mulindeeko katono. Ebbaluwa eno ekiwandiiko kino kigattiddwako bugattibwa naye ng'omukulu ono mwabali yawooza musimanyi tebaamuwabudde omusajja ono bamuwandiikidde ebbaluwa eno naye ng'ennaku z'omwezi 5 ogwokusatu 2023 baali bamuwandiikira dda ebbaluwa ajje alabikako mu kakiiko n'ajeema. Kati okulya n'okkomba essowaani kuli wano omwami ono okusinziira ku byempulira ne byendowooza ayinza obutagondera mateeka na biragiro bya kibiina kubanga akanyoomonyomo kangi
naye ebigenda okuva mu yebiraka mugenda bitegeera ayinza obutakkiriza kulabika kubanga ajja genda anyoome abamuyise nga ye alaba yasingamu obuki yabasinga okutegeera awagenda okuva n'okulya n'okukomba essowaani. Kati njala sooka baganda bange mwenna tukyali ku nsonga z'abana abalyake n'okuwamba baganda baffe. Ntegezeddwako nti wiiki eno baganda baffe abali makomera babadde batwaliddwa ebiwandiiko okuva mu state mbo babisayiningeko basobole okuba nga bateebwa nga bakkiriziganyizza n'emisango egimu. Abaana bano baaganye mu kkomera gye bali baaganye okusayininga ekintu kyonna. Kitegeeza nti bakyalina omutima ogwagala eggwanga n'obutava mu pulezidenti. Baganda ffe mwonna mu video mugiramu bali nyumu balire ddala. Ekyo nga nkimaze abantu bangi bagenda kuvaayo balumbe Kyagulanyi nga ye mwalabye omukulu ono Abe Musinguzi eyita Abitex. Naye ngenda bagamba nti ebbanga libadde liweze n'abagamba nti omukulu oyo si muntu mulamu ne banne bonna era video gye ziri zibaddeyo. Omukulu yazze n'alumba Robert Kyagulanyi Center ne mugamba genda mpola kubanga nakusuubiza okwaya. Naye akyali nabagamba nti state ekwate pesa n'eriteekaawo ejjeebu gye negati genda okole kino genda okole saagala muwe budde kubanga ajja tujja ku nsonga enkulu ajja tudaivatinga. Abe Musinguzi omukyalo no mumanyi kuba kuno okuwole omukyalo yo mumanyi njagala oddemu okole video egi ng'olumba Kyagulanyi. Nja kubuulira ensi buli kimu ne gy'abeera na buli kimu naye nga kyoba omanya nti abeera kiwaatule najjera bulindo amanya kansooke ngaleke. Ebya famire byonna mbirina naye nga ne ku Monday ewedde mufo ky'okugenda okuyamba famire yo obawe ku ssente eza state oli mu kusirwala. Muganda wo Kakomo yakwatibwa n'ente 3 enzibe mu Lufule Masaka bamusiba yavaayo ku Monday ewedde. Obudde bw'omala ng'olumba Robert Kyagulanyi Center mu nsonga ezitaliimu wandibadde ofa ku bizibu ebiri mu famire yammwe kubanga mbimanyi nnyo. Muganda wo baamukwata wiiki ku Monday yavaayo wano ng'amaze okubba ente ezi 3 bamusanga mu Lufula ng'amaze ozisala. Omukyalo no bw'omumanyi n'ebiro bya famire yammwe njagala osirike si ffe twakulagira olye ssente n'ebira bingi saagadde kuti njagadde kuwoninga weewumuzeeko. 1 bukyanga tuyingira COVID tuzze tulwanne kasajja gwe mwabera mu hoteli nga mufunye ssente nga mulina olukwe. Katonda wa Kyagulanyi teyeebaka. Musajja gwe state yakukozesa opasuwinge Robert Kyagulanyi Center mwajje nga ku stage ez'enjawulo nga mwagala mutega boom ekyensi ekimanyi. Yensonga lwaki mwannumba nga mbagambye amazima. Era ne mu lubiri luno video omwaka nga gutandika kyekintu kyekimu kye mwali mutegese. Kyagulanyi n'afuna information n'atajja. Bw'oba obanja Kyagulanyi nga wamusasula ssente okuyimba genda azikuwe. Bw'aba teyayimba mu lubiri eyo si nsonga ye si buzibu bwe. Mulekeraawo okumanyira abantu. Ebbanga ly'okoledde wandibali tofaanagana bw'otyo. Bw'ogamba nti olina ssente opromotinze music wa Uganda gwamupromotinga nga tofunamu ng'ate gw'ogaba opromotinga bafunamu. Kubanga business yo promoting it's just a business. Business eberamu willing buyer willing seller. So you are the willing promoter, the willing seller. Baliba buyers. Gwe promoter bagwe seller gwatunda. Na yagula afunyemu gwata atunda bula kitofunamu. Not down promoting the music. What are you promoting? Promoting it. It's a business between you and the artist. So if they've gained much more than you, it's none of their business. It be what a call. Kati woda museme na promoting a Kyagulanyi bomu promoting aluna afuka luyimba lwa gwanga gwenga gwa mu promoting wateke bivuru wakateke gomo na Uganda kyasinzo okuteke bivuru mu Uganda. Netofuna mu buzibu bw'abayimbi. You don't own Kyagulanyi and Kyagulanyi doesn't own you. And Mr. President ngenda kusaba ekigambo kimu.
tulina entalo zetukyagala kuyingiramu nga nabana abantu babadde mu business ebbanga ddene bano ba Abitex Mayibani no enough is enough sawa yakulaga nti kati tuli bamazima tugenda na bintu babayonjo selfie zikendeze n'abantu abamu bakosa advantage ya selfie ate okuteekawo ebintu ebirala gwe yenna aliyaga nti okode music industry ngoli promoting music industry okusetting ebivulu eba business omuyimbi bwamusasudde n'aperforming bwe kiba kyakusaze it's none of he or her business bibyo lwaki promoting bwofuna osirika waki omuyimbi obanga yavuwadde ate toyogera ate omuyimbi bagaggawadde mu ngeri endala ate mwogera ngonze namutuusaawo awo eri business wamusasula nga najja n'ayimba n'akwata sente n'azikola ebyamakulu ekyo si kizibu kye mwenna mbabuulya bapromoters simanyi bani kasita omuntu omugaaga gundi nti ngenda kuteeka ekivulu enambole yes n'omusasula sente ze n'agenda kiba kiwedde tomuyinaako strings totekyali more strings attach business ba business wansasudde nayimbye kyagenze nzira mu promoting gwate bwa promoting bwafuna sente zo waziteekawa bwaba yasinga ettaka mu Uganda it's none of your business ngo mugate wali osobola kugula ttaka bavuga motoka y'ebbeyi mugwe mu Uganda tomaje bagula motoka za bbeyi bwaba yasinga omukazi omulungi gwa bakazi mu Uganda bakubuza yabalungi kati gwe omusajja omunyarwanda abe musinguzi oyita Kyagulanyi sentamu agende mu lubiri gye mwali mutegesa abasajja ba SFC omutuusaako olabe n'abayayi bammwe emmodel ezimugamba togeza n'olinya n'atajja kati nekikunyiiza ojja okola video bwalina wali omusasudde nabagamba omuganda asigala muganda n'abanyampi musigala banyampi omwebe babakuliza ku mata amata ago bwe mugateekamu omunnyo oba ne mugateekamu vinegar ne gafa gatuuka ekiseera ne gafamentinga kati ekintu kyonna bwe kifamentinga kifuukamu omwenge volume y'omwenge eyinza okuba nga si nnene nnyo eyinza okuba teweza 1%. Never keeping on ngonywa amata ne products zaagwo ebimukola simechi TV tasimbi mutuuka ekisera nebonga butandisa obwongo butuuka ne bufa mukula temuyina magezi mwenna tunula mwena bayita ne muli bakaba mwenna temuyina magezi gwe tosobola kungata byo musinguzi osobola okugwangana Kyagulanyi center mu bintu by'empewo kizibu yamanya kubanga yamanyi nti mumutegekedde kizibu n'atajja munywa amata amafu gwato manyira cha nku sige na uoni nga family sagala jingira munengo ekino kifana kyenkulaze amanyanga lina yani joli na buli kimu just kusonyi busonyi kuoninga vako Kyagulanyi kolera salimu sale ne ka group kamu nze wono nyingira mu ngo omuntu nja kulagira ko bwe nja kubula ekyakugana okugejja nja kugana ekyakugana okugejja neshugana okujja kenkofiira omotambula oyugira nga balugwali nnyo omutuba ffe tuli bazibu nnyo tetwagala kumanya akasajja kasiiwufu kalinga amakugunyu g'enkima kubanga geetuuza buli kaseera bweti gwe mukulu weetereze tetwagala tujja ku mulamwa awo tuvudde tetwagala kulwawo kati njagala mbagambe ekigambo kya DP Block kubana kibagamba dda nga mulowooza nsaaga akabinja kano kanene nnyo kubana tukako ne mbagamba nti abasajja bonna bali mu opposition abamu basaana kufa okufuna bannayuganda okutereera abasinga omulowooza mwali nsaaga kati njagala musooke muwulirize omukulu ono y'omu ku kagurupu k'abano abasajja no nga sinagenda eyo foka mbadde nderabidde mumpulirize bulungi nze ndi munnayuganda yagaliza buli munnayuganda oba oli wa NRM oba oli waki naye kakotanda ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu
awo tojja kwabika. Njagala mumpulirize bulungi mwenna oba oli mu gavumenti ya Museveni ng'omukoowa oba olina enkyukakyuka gy'ala okuwuliriza oba buli kimu oli majje oli mu gavumenti office oddukanya bizinensi okola buli kimu mpuliriza bulungi nnyo wano. Buno obubaka njala bugendererwa Uganda mwenna maze obbamenya mu biti byammwe. Ndi wano okubategeeza mwegendereze nnyo obukodyo bwa Museveni bw'akozesa okusengejja baani abatamwagala. Abantu bangi bafiiridde mu kakodyo kano nga temunnakabuuka. Njagala nkababuusa omulundi ogusembayo mumpulirize bulungi nnyo. Gwe wenna ng'oli mu gavumenti oli mu office oli public figure oddukanya business mpuliriza bulungi oli mu UPDF oli mu SFC oli lodda wampuliriza bulungi muli nsiima mumpuliriza bulungi. Ndi wano okutegeeza eggwanga n'abantu bonna kubanza saagala muntu afa sinze nina obuyinza mu mikono gya Katonda. Zino ze plani za Museveni mwabadde akolera akakungunta ke okumanya baani abatamwagala ebbanga lyonna. Mulize bulungi. Olunaku lumu Yoseri yayita abakulu mu magye nga ne mutowe General Salim Salakandi naho George yalimu nga n'omugenzi Nobo Mayombo yalimu kwolwo. N'abagamba bannange olwo ng'atandika akakodyo kano ngenda kabannyonnyola ak'okusengejja baani abatamwagala. N'abatuuza mu meeting n'abagamba nti nze mpulira njagala kuta kintu kino naye ku mmwe mwenna ani asobola okunzirira mu bigere. Olw'okuba nti General Salim Sali akimanyi nti Mayombo Nobo Mayombo ali capable ng'omukulembeze asobola okuliplacinga Museveni. Yali aliranye Nobo Mayombo weri atudde n'agezaako mugamba towanika kati n'okuba nti yali amuliranye nga tasobola mukuba ku mukono toguteekayo yamukoonako wansi ku kigere. Kati ye omugenzi Nobo Mayombo yalowooza nti Salimu Sala mugambye kola ki wanika. Nobo Mayombo n'awanika omukono nti nze suitable candidate asobola okuddira mu ki mu bigere. Jukira Mayombo yali darling nnyo yali mwagala nnyo mu magye nga n'ensi emwagala. Mu meeting eyo gwe mulambo gwasooka okuvaayo mwagula bulungi nnyo era yagamba abasiru banzise mu meeting eyo tugenda mpola. Abaategeera tebaayogera. Bwe baava olunaku lumu mutowe General Salim Sale akandonako George yavaayo n'agamba nti tukoye ebintu bya Museveni abantu bamukoye nze nangenda mwesimbako biki. Bwe yabyogera abantu bangi abali mu magye abali mu bitongole by'enjawulo baani baavaayo ne bagafa tugenda ne Salimu Sale biki. Museveni yatuga abantu. Museveni yatuga abantu abali mu business abasuubuzi mu magye mu ministry ne buli wamu wonna buli muntu yaga nti agenda kuwagira Salimu Sale n'abatuga. Kati ne mu UPDF ne mu SFC yabatta kubanga wali yakozesa olukiiko lw'abajjenno okumanya baani abalina interest mu ntebe ye. Mayombo yakagwamu wano n'akozesa Salimu Sale okumanya baani era yabatta. Kati kyekiddako mwalabye bulungi nnyo ekyaddondo omukyala wa NRM oyo Namyalo n'abalala nga bagamba bali ku Museveni tebavaako. Kati kyemutamanyi mwenna basajja mmwe kiri kye bayita Mohozi project. As in a project, it is a project to expose those who hate Museveni, and Museveni has the list in his hands. It's not a project, it is another plan as a trick to eliminate whoever doesn't like Museveni. When
Ana omusajja azanye ebyobufuzi ebintu by'ekiyayi. Mwenna bali Muhoozi project. Abaga Museveni tasobola kuddira buyinza bwa mutabani we. Ekyo kyekyali. Kubanga the only safe haven he has on this planet Earth in Uganda is to stay in the state house. Tasobola kuwa mwana oyo buyinza. It is a trap. A trap ajikoza okuva kugundi kunobo mayombwe najikola ku Salimu Sale kati yabaletedde Muhoozi project gye batuyita Polegirigi mwenna mazobalaba. Ategedde abafandinga, ategedde abali mu magye, ategedde abali mu ministry, ategedde abali mu SFC, ategedde ba businessman bonna. The first example ku testinga ku busungu bwa Museveni ye musajja Omuyisirayiri nannyini busiika Baraka. Kyeba mukole enkoko ekikola bazzukulu baayo. Kyeba kola Baraka enkoko ekikola bazzukulu omusajja Omuyisirayiri. Mojasi asobola ebyokulwanyisa akola kibaba kyebakola Baraka. Mulinde Muhoozi mujja kulya omuntu omumu atuliko titu ngomu afa. Ozachi mavi ya kuku ye mukambwe nnyo. Mavi ya kuku ye Kahindo tafire. Gozachi mavi ya kuku mukambwe nnyo etayagala Muhoozi project kubanga amanya akatego yabadde akamanya emyaka gyonna nti Museveni kasitoga nti hey kulyawo over. So it's not your project, it is a trap to identify who doesn't like Museveni or the regime right now. It is a trap. Abatamanyi Baraka yenna nnyini busiike gye bavugira emmotoka z'empaka gye bashootingira ayina ebintu bingi nnyo Omuyisirayiri. Era ya drone ezabegange wa President Robert Kyagulanyi Center during the elections previously omwami yazisetting okuva ebisiika ne zijja. Era yabakoleranga system y'okusupayinga n'ennyonyi waggulu wa Kyagulanyi zamutegedde bulungi nnyo. So Muhoozi project it's a project but with hidden mission of trapping whoever doesn't like Museveni mwenna abalina wano. Agenda kwenye omu ku omu. Tasobola kuwaayo ke kantu kokka wasigadde okubanga mulamu tebamukwata. Kali gonge bw'ajwa mutabani we. Tasobola. Bakozesa oli okumanya ani. Mumulindeeko. Mujja kuwulira emiranga mu bantu abo bennyini mujja kujja mu ngero bya akantu kano yakoogera mwaka ki ennaku z'omwezi 8 Ogwokusatu 2024. Mujja kumpulirira. Omusuubuzi gundi business. Mulabya obufuzi gundi. Munamagye bw'ati. Mujja kajjayo manye byange byogera bwe nti ng'omusizi agula ssente ngenda kulirako bantu bange. Era mujja kajja mukazi. Simanyi tumpatiyo kiriji. Gendo la video na meja kuzega fete tubimanyi tekiri ne mateeka tekikirizibwa. Mbwate omwana atavuganya kitaawe. Awo tuvudde kati njagala muwulirize omukulu ono yakiikirira Ntebe municipality mbwatekamwa information ino egenda baleeta bulungi nnyo mulyoke mutegere mission y'abampuuga bonna aba DP block abatawulira ka video kano mukawulire bulungi nnyo kaddakiika 8 mukawulire bulungi nnyo buli omu ogenda tutegera mission y'abana basajja nti nze nali mugema nagemerawo bintu bino nga mbitegedde njagala mumpulirize bulungi nnyo. Ono mbwatekamwa yakiikirira municipality y'Entebbe municipality wa DP block ne yagira ku kadi ya Nuupu n'ebigendera bye bikusike kati mugenda kutegeera akabinja ka DP block mukategeere bulungi nnyo n'ebigendera byako. Voice note eno tuludde na emyaka mingi nnyo tubadde tugizanya nga temutegeera makulu gaayo kati mujulize bulungi nnyo. Abamemba mwasirye mutya abafaano munsonyiwe kubanga akalulu agenza okukavaamu nga siri mulamu bulungi kusooka nadde ndowooza fatiiki nendowooza baatusiba mu kkomera mwe twasuulwa nga ensiri zatuluma avuddemu n'ebisujja so twagenza okuva mu kalulu k'abavubuka nga ndi ku cupa ne kaakati kwenkyali so mbadde sinafuna budde oluusi kuyozayoza abavubuka baffe baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala ddala okwebaza abaganda baffe mu diaspora
baatuweereza ejjamba eryali eddene nnyo eryatuyambye okukola omulimu ogw'amaanyi. N'ababadde ku ground mwebale nnyo, mwebalire ddala okukola omulimu ogwo gwe mwakoze. Kituufu twatuuse ku buwanguzi bwonna era mpulidde ebigambo Bawonga byayogedde. Ebigambo ebyo nsubidde nti Bawonga abiwuliraddewo kubanga ayagala nnyo DP era tubirowoozeeko nga bigambo bikulu nnyo. Mu kaseera kano nze wenjogerera bannyambudde ebitiibwa byange byonna bye mbadde nnina mu People Power nga coordinator. Lwaki nti ensi yonna bawulira nuupu wamu yawangudde. Ne bagamba Kakembe bendo lye lyabadde akulembera yatulimbalimba. Ntebe ne Busiro South DP gye tuwulira yakoze eki? Teri kiruma basajja bano okulaba nga bakozesezza brandi yaabwe enkofiira yaabwe ate okutunda DP. Nga ate DP tebalabawo. DP tebalabawo naye ate mukozesa brandi yaffe okutunda DP. Era ge mazima. Obuwanguzi Democratic Party bwatuuseko mu bavubuka mu Busiro South n'Entebbe municipality. Ezo ze ntuyo za Kakembo ate ge maziga ga Kakembo gakaaba. Olwa demotion gye yafunye mu performance nafunye 0. Bandabye ngaalya mu struggle olukwe, bandabye ngaabalimba n'olwokuba nze ni musajja wa DP. Ate DP njagala, ate DP njikolerera. Kyamazima nze nafuna sitampu za Nuupu mu Wakiso district wonna. Era nze nazigaba n'enzuwa instructions. Eya Busiro South n'entekako instructions. Era abaana bandoopanga Kakembe aganya okukoona ku mpapula zaffe alimbalimba ba DP be bakoonako ffe atuggalidde. Ogwo nno gwe musango munene nnyo gwe nnina. Magere naye nakkiriza ogwo musalaba kangwetike. Njagala okwetuka omusalaba ogwo nga n'ebintu bamaze okubinyambulako ate nsanga obugalo obunyaniriza n'obwebaza obuzira bwange eri banna Democratic Party bannange. Ekyamazima Kakembo kye watukolera kyali kituufu. Kyabwenkanya okwebaza omusajja eyasacrificinga ekikye ku lwa Democratic Party Entebbe. Bamu akafaananyi singa sitampe y'abasajja abatuzoganya senga baagikwatako. Celebration gye tulina kati teyandibadde Entebbe, trust me or not. Ne Busiro South bo ne baziza ne banjozazaala kuba bansuubiza okuntwalako out naye nga nkyali ku kitanda nkyali mulwadde. Bo bakkiriza nti mu butuufu Kakembo watutaasa era bwe buwanguzi Democratic Party bwetuuseeko. Obona obubonero obwenkukunala nti faamu twagala DP yaffe ne tukola byonna tukola kulaba nti tutaasa ekibiina. Tulina kizibu kyatujiridde ekya Nuupu muweevu muyaga gwazze gwe tulina okumanejinga obulungi. Tukumanejinga n'obusungu ebigambo Bawonga abyogedde that is trusting nnyo Bawonga naye this time omwewuunyiza bwe tuleeta obusungu nti tufaafaagane ne People Power trust me tetumalaako. Bwe tuwanika emmundu tetukuba People Power ne Bobi Wine nkolayirira kyongera kutunnyika n'abantu kutukyawa na kwongera tujja ku mpule. So tusaba tufune engeri gye tugenda okumanejinga weeve eno era engeri friendly gye tuli nsuubira naffe tulina kuba friendly gyeri tukatuguse ekintu kyaffe. Nali nina proposal yayitira mu DP block tibannange tuyingire mu DP block olw'okuwangulira awamu tuyingire mu DP block tibajja tunenya baga DP block yageze eridda kirungi ne mugenda mwenna mudda mwenna kubanga Ssengoga Kakembo oyo bw'anaagenda mu Nuupu tajja kudda. Ne bwe mba ngeze mu Nuupu nengenda ne Kayanja nengenda ne Ssekyondo nengenda ne Kagwawani ne bakansala abamu kitegeeza kintu tumala okuwangula nga twegeya mu kyabaayi essaawa etuuse tusimbule alungi tebabawa nnyo tudde ewaffe. Naye ndabewo obuzibu abantu baffe bakyaleregete. Kakembo nkubye omulanga guno emirundi mingi naye abantu balabaka bagamba Kakembo anoonya bibye ne bagamba bannange si kirungi kuwangula wekka let us win together. Tulina bannaffe abali ku district bamaze dde okukwata ambuleera nga Matyalo nga bwanika tunaamukuumira tutya akalulu Entebbe ng'omukyala waffe ajja nga MP tunaamukuumira tutya akalulu Entebbe. So ebintu bingi tulina okutunuulira. Tulina bakansala bana abagenda ku district nga mukama waabwe bagenda okukola naye tusuubira tebanaakola naye ate yali kwambuleera bo bali ku nkumbi. Banaakuuma kalulu ka Nsuubuga banaakuuma ka Matyalo nga bwanika erina confusion. So mbasaba tugonze embeera eri bannaffe ffenna ate tuwangulire wamu. Tunaamala okuwangulira wamu ate tulinyumizaamu ne tuteesa ki ekiddako tuddeeka bannange oba tukole tuti oba tukole tuti okusinziira ekyo kinaatulema tujja tunuuliza emidumu bannaffe babasazeewo genda ate kitukole bubi nti wona mutunuuliza omudumu ekiba kya friend relationship ejja kubulwa eweddewo omuliro mudumu ku mudumu
binagwera kukyawagana mpalana so nga ate twandibadde twongera ku buildinga enkolagana eyawamu. So ekintu kino tukitwale nga kikulu. Nze Kakembo nzikiriza nti approach yange lumba omulabe muggalira defensively omulabe atuzoganya omuggalira omaze kuggala Nuupu n'ogamba Nuupu wange no mu DP fe tulina control fe tugaba sitampu fe tugola buli kimu nete tulina sitampu za Nuupu kati Nuupu tesooka tukwata tuggale eno DP olowooza Kakembo gonna agenda mu DP tiye manya mu Nuupu ngeno DP eteekawo candidate oba Mao bambagamba mu Mao ajja kuleeta candidate no Mao tasobola kuleeta candidate nga fe structure ya Ntebe DP tetumwembola esinze nga tetulede kumutambuza nga tetulede kumunoonyeza bululu n'abaana impact. So ompira guli mikono gyaffe ng'executive ye DP Entebbe fe tulina ossalawo. Why don't we win together? Tugende wamu tulina okutunula bannaffe ng'abatuliddemu olukwe. Nenya nsaasira nnyo basajja bange tulina ku executive nga Mukulu Makumbi musajja wa Katonda bimusobedde. So tubogondeze embeera gaye bannange tusekimunga nkuyege Kakemba agamba tugende ffenna tusooke tumale okuggalira abatuzoganya yeddagala erigendo tutaasa abatuzoganya omuzoganya maze mulumba wali tulina advantage of incumbency ffe tuli mu buyinza kizibu nnyo okugaba kaadi ya people power ne bagiwa omuntu omulala ng'omuntu abadde mu DP ate nga yabadde akulembera ekibuga ky'Entebbe ng'agisabye. Bwe tunaakola ekyo tujja taasa DP tujja taasa banna DP abazanyira ebyobufuzi okusigala mu pule okuwa direction ebyobufuzi bya Ntebbe ebiseera byayo eby'omu maaso then we twepikaapika ne tumaliriza nga ffenna tugudde tutuuke ebiseera by'omu maaso nga tetuli anywhere near to the table of negotiation nga tuba tuvudde ku maapu y'ebyobufuzi ate okubuildinga okudda si kyangu. So bugambo obwo mbugatta ku bwa mukulu bwayogedde Mukulu Bawonga Kasawuli yetawadde solution naye nze ngamba tugende eddoboozi limu tubeeko kye tukola kubanga okutaasa bannabyabufuzi ba DP Entebbe oba otaasizza Democratic Party indirectly n'ebisale bya DP mu Ntebbe eby'omu maaso biba bitangaavu. Teba onyumya ne Kakembo owa DP onyumya ne Wani owa DP onyumya ne Sekyondo owa DP kyangu okumuga katukole tuzaani wookera ku makya ng'eriyo ba NRM oba ba Nuupu ate abalina olutalo ku DP kitegeeza DP aba bagisangudde ku maapu ya Ntebbe. So tubeere soba tukolerere okungaba nti Democratic Party esigala irrelevant mu kibuga ky'Entebbe. Nze Democratic Party njya gitunuulira si mu kifaananyi kya DP n'erinnya lyayo naye banna DP abazanyi b'ebyobufuzi basigala mu pule eba DP eri mu kintu ne bwe erinnya gwe likyusa nti kati amboleere enkumbi ewummudde naye be basigala bali mu kintu oyo ndiringa naye mangu okusinga bw'olaba feesi empya ey'omukambwe ate asinga Kakembo ey'omukambwe asinga Wani ey'omukambwe asinga Sekyondo ey'omukambwe asinga Kayanja nga tayagala kumanya na kya DP tawuliriza ofundako naffe abamanyi nti obufono obubdo bwaffe DP ffe tuli mu kintu Mukama anaatubeera. Ebyo muwulidde si bigambo byange naye nga nze mbalabula ku basajja bano aba DP Buloko abasuubi. Oyo nno yeyeeyita Honorable Mbwa Tepama ngambye ki yeeyita Honorable Mbwa Tekamwa owa Ntebbe Municipality ali ku kaadi ya Nuupu gye baamuwa abadde bazimba ekintu munda omwo mwonna n'okutuuka eyo. Kati abaali banvuma wagwan people kono Mbwa Tepama owa Ntebbe Municipality ng'akakondi kaabwe konna bwe kali badde bapulaninga ekintu okwayinjakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumujja. So bino byowulidde representinga bonna Bakimbathasi Mpuuga Basegona Bamuwanga Kivumbi baani. Kati ng'oyagala okutegeera obuzibu bw'abasajja bano obutemu bwe baali bagenda okukyusa Mathasi Mpuuga Nsamba bateekeko Joel Ssenyonyi meeting zaatuula Segona ne Muwanga Kivumbi bategeera nti Joel Ssenyonyi afunye obwaluupu tebaalinda na press conference badduka buddusi. Bwe baayita omukulu ono Mathasi Mpuuga Nsamba okunnyonnyola ku ssente ziyakkiriza nti ssente yazifuna baayita Segona ne bayita Muwanga Kivumbi n'abalala baagaana okujja mu lukiiko olwo
kiki ekibagaana ke kanyomonyomo ne mission yaabwe kati abasajja bano ngono Mbwate Pama ow'Entebbe municipality Kakembo Mbwate Pama factory Mbwate Pama alinzo mmanyi nze bigabye wange mbyogera be sina mukwano kasitoba ngo ovuna bagamba nze sina mukwano baganga mateeka sina mukwano ze misango bakutwale era bamanyi nga nze ne bokola omusango likyali wange bakutwala nibo ogulo olutalo nga ntuddawo nga sinze nalukugambye balugulewo bakukuba n'owooma bulungi nnyo sikutaasa. Those are my principles. Oba byezo embeera zange ez'obuntu nze bwozza omusa okubira muntu wange bakutwala n'osaavi ng'ojja kudda. Kati ono Kakembo Mbwate Pama ow'Entebbe municipality ne Kakundi Kaaka DP block ebbanga lyonna mulemesezza eggwanga okufuna enkyukakyuka kubanga mugaggawalya mu gavumenti nga mufuna ensimbi. Munyooma abantu mulowooza mwe mulina constitution y'ebyobufuzi mu Uganda temwagala bantu babagambeko mwayiga ebintu ebi mwayiga propaganda blackmail ne bribe ebintu bisatu propaganda blackmail ne bribe akulemye okuba propaganda omukuba blackmail bwalema blackmail mu bribing ze nkola zammwe ssatu ze mukola okulemesa omuntu ne mu frustrating omuntu era kyobola nti nwanye nammwe ensi okubategeera kiki muli. Museveni yandibadde teyatuuka dda na wano yandibadde yavaako dda almost 15 years back. Nkiddamu singa CDP singa CFDC Museveni yandibadde yavaako dda 15 years back. But such gentlemen, no, such mafias and useless people are so-called politicians bebaletedde Museveni okubeerangawo nkubanga abawa ssente. Bwe navanga ne bagula kati Lumbo ye alimba avuma bakulembeze no ndina obusungu bakulu ndina obusungu. Abasajja bano bafuluma kusereza mu muso ne balaba ensinga bwe zitambula. Lwaki gye batambulira tebasobola ku implementinga bintu ebyo? Muganda wange gwali wano kwate emitwalo 10 gyokka. Funa basi onyendaga muntu ogendeke Rwanda oyibule mu kibuga Kigali ojja kuva ngo ojja kunoonya jambi ya kutemaati muntu. Justice Rwanda tewetaga visa. Emitwalo giri 10 eje kutwala bagenda n'amadda. Kera ku makyo nye basi saa 12 zijja genda okuwera saawa 5 z'emisana ng'oli Kigali. Wetole mwawe esawa nga 2 ku boda oddemu olinye basi okusaza saa 12 zijja kusanga okumi Uganda. Ojja kunoonya munda byabufuzi ali mu Kampala kabeerero kwa bono bakuba obatte. Just Kigali yekka. Yekka. Abasajja bayina amalwaliro agali ku 5 star wadde beera ya hotel. Abasajja bayina amasomero aga secondary aga institution nga gali ku level ya Makerere University. Ewaffe ensimbi bazibba bubbi bazimba Rwanda. Bano beba blockers. Bano bebazibira Museveni buli kimu. Era essaazi ne bali mu Kumbaba Kyagulanyi Center muno yennyini yadde ku TV ng'amulumba. Niye gono mbuuza omulumbira mu kkowe ki? Mugezaako muteekako ebibooziboozi tebikyakola. Public emanye lyeraba. Baganda bange tetuli wantuze mu kusiika binyeebwa. Baganda fali mu diaspora amaze emyaka 50 kagabangala kuddaka. Kati waliwo guy almost atafu abadde Sweden for 40 years. Gatukyekira ng'anoonya family takyagira bayise Windows. Naye ng'abadde mu diaspora all along. Eno teri bulamu. Bino tubaga tuzimbe eggwanga lyaffe tudde waka. Si lwakuba nti twagala. Wana abasajja bakola project ne bagisetting olwaleero ne bateekawo ekipa ne bagirookinga within a period of 6 months 1 year. Projecting ewedde. Nekyo ekyatuuka e Uganda gye batasobola kukola kintu kyonna ne kitereera. Sigenda basindika Nairobi wayinza okuba wala nnyo. Rwanda kumpi kubanga mu lunaku lumu osobola okugenda n'odda n'olambula Kigali. Ne ssente zizimbye Kigali ne infrastructure zonna ziva Kampala. Ebizimbe byolabira ebisinga obungi mu Kigali ebisinga obungi bya family ya Museveni ba minisita bonna bali mu gavumenti ya Museveni. Byetubagamba bano bebazibiikiriza bano badefenda bamagwaya bano bakamubata kama bampuga bamagwaya ba Museveni baseggona Lubega
bamuwanga kibeba magwaya badifendinga bekuba golo mujja kunonya kikopo bekuba golo nga muyitaawo bino betubagamba Chokulanzo muzungu wabuuza chicho chimbia mugati vize bwajinyi masiyomba kubanga ba protecting ensi zabo. For us we fail to protect our nation because we are dealing with mafias. No sango mwakazi ambalogolwa mitwalo milioni 13. No sango mtu avuge motoka milioni 8. Goba document Anita Amongi ya singa bakulembeze bonna mu nsi ndofuna omusala ngane ne Biden mwali neteka munda mwali asinga ne Charles ofuna omusala kingu wabongereza asinga ne asinga ne gundi nono wabongeza prime minister wabongereza Sunak asinga ne Tado wa Canada ofuna omusala mweye nsi Uganda Muganda wange kanfundikire video eno nakugamba lwoli manya nti amateeka mu nsi gakola ojja kusanyuka era ojja kweyagalira mu nsi yo naye ensi etali mateeka tosobola gaggawaliramu tosobola kusanyukiramu kubanga obubbi obufere ebikolobero tebikkiriza muntu kwekulaakulanya kubanga buli sente zibateeka mu project bagenda zibba togenda kubuuza waje ziraze omuntu akozeko ekikolobero bw'aba tasobola kufuna amateeka gamukwata mu musiba tosobola kweyagalira mu nsi omuntu akubye batasobola muvunana tosobola kweyagalira mu nsi omuntu okukolako ekikolero n'atavunaanibwa tosobola kweyagalira mu nsi zino ensi zirimu amateeka zino ensi bakozesereza omusolo zino ensi babuuza ebibuuzo bafuna ebiddibwamu zino ensi omuntu bw'akola ekikyamu alizayininga zensi zirimu amateeka kyemusindika abaana bamufuna visa n'okusomera bino byonna bisobola okukolebwa e Kampala mu lutemye lwa liiso kasita amateeka gabeerawo naye omuntu natta omuntu wonna ajja neyeyagala nti ogenda kunkola ki oli naakuggyako ttaka n'agamba ogenda kukola ki oli naakubbasereza visa n'agamba nti ogenda kunkola ki oli naakujja ku ttaka n'agamba tunakyogenda kunkola indeed nga tunakyogenda mukola speaker nga mubbi nga tunakyogenda mukola deputy speaker mubbi nga tunakyogenda mukola member parliament akiikirira abantu nga mubbi tunakyogenda mukola n'okwata omuntu nga constitution bwa tulina musibe ssaawa namunana batana musango mute nga tabasobola muta AUC babulaza ne basisita mbabuulira bwe mulimanya nti ensi ezirimu amateeka abantu bazeeyagaliramu nti omukulembeze ne bwakola statement netasanyusa public bamugamba resign na resigning from there and then taddamu kukola kintu kyonna. That's the nation you are looking for. Tunoonya mazima na bwenkanya nti sente y'omusolo nga bwefulumibwa olina okukola nino osanga omuntu afuna milioni 3 omwezi mu ofisi ya government ng'ali worth billions of money. No sangu wa police afuni mitwala 3 ngali worth billions of money. Oshitegera abali mu America munajulira ojja sanga bana bya bufuzi ebizimbe byene biri mu America bisinga obungi ndoza 70% by'abantu ba bulijjo sibana bya bufuzi munabya bufuzi akolya ku musaara ne mu Uganda business restaurant hotels amalwaliro amasomero byonna biri mu bantu ba government abali mu state house abali mu majje abali mu police abali mu parliament nebo geno babuza sente bazijja luddawa taxpayers money. Kino tekyo tubagamba tituna bitwagala ntwagala kwese sigenda kwese boss na kifo kyenjagala nine emikono ebiri nine engalabi nsobola okwekolerera bitu bitubagamba titwagala kulwana namwe twetaaga amateeka bwoba okoze ekikyamu vaawo kkiriza titugenda kulwana simengenda waki nkuwemula no bitwagala tetwagala bintu bingi twetaaga nti ensimbi w'omusolo ekoze ekintu as simple as that. Bana Uganda bali mu diaspora baleeta ensimbi ezimbe eggwanga sente muzibba bafunira ludda mu tewali zino ensi zaasooka ne zikola ekintu kimu bakiyita kusooka kumanya muntu munnansi obuvunaanyizibwa bwe
kubanga yensibuko ye sosi y'omusolo obayita munnansi nti nabo bafunye ekizibu gavumenti eburesituwinga yonna gy'abaali mu nsi yonna era ebeesaliddwa naye gavumenti etavaliwinga bannansi ng'ate basasula omusolo ya gavumenti ki mu zino ensi ezikulaakulanye omuntu omu okufa it's a big loss omuntu omu okufa bwati it's a big loss kubanga mpaji ya musolo bajjako omusolo mpaji ya musolo bajjako omusolo naye gwe omuntu mu Uganda okufa n'owamba mu n'omutta n'omusalako amabeere n'omusalako bitundu byo n'omusalako bulimaawa ensi kye kati saa zino wetwogera Uganda eringanga ennyama gye bakasukidde embwa buli omu alya ekiri ku Lake Victoria ba Indigenous Ugandans baba bajje mu kuva Banyarwanda bayingidde bavuba mukere bavuba ebyennyanja bonna abagobye mu business wetwogerera essaawa zino mu Kampala Uganda abatemi b'ennyama abatunda ennyama abatunda ebisolo n'abalunda ebisolo babataddeko karantini kitegeeza eyo sekito gisa ate ng'ebadde ewa abantu bangi emirimu gwe muganda ng'ali mu Kampala essaawa zino babataddeko karantini teri kuddamu kutunda nyama kutambuza kisolo kyonna naye nga kino kyonna kiri wolo plan babisima bagezageza ku controlling kalusu it's not kalusu no bagezako banyigiriza mpaka wansi abasirika tebafuna musaala abaana tebakyasoma ne bw'ona omuweerera tagenda kufuna mulimu kikyogenda ofuna mu ggwanga lino right now kati amasomero abazadde babaza okusasula school fees bataddeyo baagala ssente endala mubayina kati bataddeko simebe bwe bakiyita batya nkyerabidde bakiyita batya bayina essomo lye bataddewo mu Minister of Education baliyita skilling kati Minister of Education yayimplementinzeemu kye tuyita skilling naye skilling eyo mbwegenda kusomesa abaana baffe practicals nga bakyali mu ssomero naye ezo ozisasula ziri zanjawulo ku sukulu fees era abazadde abasinga mu Uganda batandise dde okutabuka emitwe nasasudde akakadde kamu n'ekitundu omwana agenze kusoma ate munkubira essimu twetaaga emitwalo 10 gya skilling so such things ebintu tebikwatagana ennyanja bagikubyeko abantu omanyi nti ennyanja ya Victoria ejjuddeko abanyarwanda okuva gyetandikira ne gyekoma bebavuba mukene bebakola biki gwokimanyi nti ebyennyanja bya Uganda omuddugavu monna Uganda tokyakkirizibwa ku lyato bayindi bachina n'abanyarwanda si kyeyo sina bingi bingenda bagamba okujjako okubagamba nti buli muntu agumye munne musabire nnyo Kyagulanyi kintu kyalimu kinene nnyo okulwanyisa omulabe ng'ate abadde muntu ng'akuli kumpi si kyangu ng'omulabisizza si kyangu abasajja abo mbamanyi olaba aloga tebalina kyobakoze naye ate ng'obajja kumuga kyobbalabisa abasajja abo bazibu vidiyo ewedde tusinkane ku Sande essaawa zijja kubeera 2 okujja nga lwekikyuseemu ku Sande bwe nabo wakukyusa budde nja bategeeza ne bitu ntijja kusooka ssaawa 3 so wenzija ssaawa 3 mwewuunya ku Sande ya nyizo kujja ko 2 kitundu oba ku 3 nja kulaba kiki n'abankoze ku Sande tusinkane ku saa 2 ez'akasaawa ku Sande tusinkane nja baba buli obudde obutuufu mukama 13 mpeera naye nga mutegedde bulungi nnyo kati Kyagulanyi waali na buli kimu kyalimu mukama 13 mpeera mweraba vidiyo wedde mutambule mirembe